nirira munsi yaffe musajja mwenga mwine ne munsi gye mwava ewalala ogenda Rwanda wano n'otunuulira Rwanda nga sente zikulakulanyisa Rwanda. Yes, Mutelefu nja kukusaba bw'otuuka kola ekyo kyennyini ekikusuubirwamu olutuuka bw'oti kola ekyo kyennyini ekikusuubirwamu. Ladies and gentlemen, good evening. Abali mu nsi ez'enjawulo yonna gy'oli I send you greetings. Tusinzidde ku main rally tuli Kamuli. Musoga mwali bagagga tuli Kamuli, ladies and gentlemen, kyakutedda kyokka president kanatuuka abaana b'entebe najjasirenje 10,000 mu baluwawa abasoga kuno mwebereremu kadaga inatunulanga kinaye Museveni yakoze eki abaana b'entebe mbagambye nti bw'otuuka kolerawo ekikusuubirwamu. As we expect the president in not more than 10 minutes. Laba ekiri wano, laba ekiri wano, eddoboozi liritya, ekifaananyi kiri kitya. Museveni akola ki? Kono mugabe Museveni akola ki? Ate tugenda kumulwana, tugenda kukola ekisoboka amaanyi gaffe gali mukati mu kalulu. Njagala muwandike buli alina national ID agenda okulonda. Daba obululu lwa Museveni, daba obululu obutwala Museveni. President Bobi Wine ng'ajja, njagala tubeere solid tumwanirize muki. Sagala kwogera bungi naye nga Commander Land Forces ekyo mbadde nino kibagamba twebeereremu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bamuyise Nusifa Nakato, Commander Land Forces. Naye banna abaana b'e Kamuli muliyo, abaana b'e Busoga muliyo. Mukimanyi nti ng'ebitaweza ddakiika 10 ng'atuuse wano mulibadde okumubona Ssabakunzi jju Aida ali awo kumpi saawa yonna atuuka wano naye nga tanaba kutuuka. Njagala kubategeeza nti Deputy President waffe Honorable Nambeshi wali mu nju. Akaluba ak'amaanyi akaaniriza Honorable Baptist Nambeshi wali Nambeshi. Yeah, man. Have I pronounced it right? Yeah. Basaba ne banyabo, bamama ne badada. Yeah, man. Honorable Hassan Kirumira naye ali mumulabyeko. Naye gwe tiketi enyuma kati n'emikono awuubanga mukama we. Mu kuleta Luweero abantu nga bwe bali ready okulaba nga Museveni akola ki? People power. Our power. People power. Our power. Konga Busoga konga. Konga Kamuli konga. Konga Busoga konga. Kyagulanyi ra cha alo agenda abantu b'e Kamuli bwenna Bannabusoga abali wano erinnya yanze Kirumira Hassan Lukalidde Ssaabazookanyi wa Pulezidenti waffe eri e Luweero ate nga yanze mubaka wa Parliament akiikirirayo ate yafunye flaga ya National Unity Platform okukiikirira ekibiina kyaffe mu Parliament ya Uganda ekulemberwa anaalondebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Tukakasa nti myezi 3 lino eggwanga ligenda kukyuka. Mwena muwanike emikono abakikakasa. Uganda egenda kola ki? Egenda kola ki? Oba baagala oba bakola ki? Ketonye
bagwake Uganda egenda kukola ki wenjogera musabba kati ali Luweero banoonyeza ekifo e Luweero wasobola okukolera emikolo gye watadde enkulaakulana nga tekiriiwo ne bagenda e Bukalasa ku kolegi y'abantu b'e Bukalasa Amini gye yazimba era wenjogera kati watuziza olukuŋŋaana lwe ayogera ku manifesto ye kitegeeza nti ne Luweero gye yalwanira kansubire ekifaananyi mukifuna bulungi kansubire ekifaananyi mukifunira ddala bulungi mikwano gyange genda kubasaba mu mutima omulungi era omukkakkamu affe nabagambye we ya advance team naye advance team amu nange we are not facilitated awo nenamba eyo gyakutereddekaawo just nyamba nga president anatuuka ate tusobole okulondingako airtime mobile money nga ddala waddala nnyo ate tusobole okuba nga tutambula toteekawo bad energy bw'oba tosobole ekizuke just okushayalinga nakyo oba olina kyokoze but abo bokka abaagala emessage y'enkyukakyuka etuuke mu bantu bonna bambi osobola ogendakaawo enamba eri mannya gange Frank Sentongo Walulya ab'enkima we muli mu mannya gange gennyini Frank Sentongo Walulya ate osobola okuba nga otuyambako Sechanzi Patrick ogamba otya abantu b'ebusoga mwebale nnyo okutwaniriza mwebale kwaniriza pulezidenti waffe addako owa Uganda yaso ngenda kubasaba mikwano nga ogenda maaso n'okushayalinga bambi mbasaba busabi enamba yeeyo eri awo pendi ku screen yo sitera kaaba kyokimanyi sitera kaaba but wano we tuli ladies and gentlemen mumanyi bulungi buli omu alina rooli ye so kati naawe osobola okuzanya rooli yo ng'okwatako omusawo yo just katono nnyo emitwalo ebiri n'ogiterako awo just netubeera nga tuloadinga airtime amala bulungi nnyo president agenda okutuuka nga ddala namuntu w'omuntu ono message eno tugyongerayo si weewaawo buli kimu kyonna kibeere kyakabi wano ffenna ebisoga ekamuli buli omu abeere ng'avimba si weewaawo ddala saabakunzi saba mukama waffe deputy president waffe owa kibiina kya National Unity Platform bano be bakama baffe mu palamenti ya Uganda era be twasangayo be bamenta baffe era be batusomeseza ebyobufuzi mwe bali nnyo okumpuliriza bagambye nti president essaawa yonna naye mbasaba busabe mikwano mbasaba busabi mikwano gyange mu bulungi gwe awagira NUP media wamanyi nti ddala struggle eno ffe nyini ffe tulina ogyetambuliza enamba eri pingi ku screen yo just nyamba awo ate nsobole okuba nga nange message ngyongerayo bulungi General Mawata njogedde bulungi people power Hawa power NUP everywhere Russia people power our power kakati basawo ne banyabo njagala baleetera Furagabera waffe owa NUP owa Buzaaya constituency ababuuzeeko abeyanjulire n'amannya ge towa speech you will give a speech on another day people power our power kunga Kyagulanyi kunga temuteekawo energy mbi if you help ow'ettaano just wegiwera emitwalo ebiri era ngenda kuba mbategeeza naye ng'ate naawe okusindika ekyebirimu kiba kikola boyi pulezidenti okutuuka mu constituency gaife kandabeko ku bantu kaddala oli wiringa okusapootinga oli wiringa okusapootinga okumutuusa kolaba twenda tututwale waife tubulizeeyo tumubize ni Museveni nga tatulina eyo balangeneze Kristo wabwire Kristo stop
ababeire bampulira ninze abaire district councillor wambula buli town council wali buti banange ndire ku ballot yabwe omupi kubinga mu Museveni NRM-ye wabale kuida Sabakun's doing what he knows best. Omukulu ono ye Frank Sentongo Walulia amanya gali asatu kunga mu bukunzi karungi amanya gali asatu Frank Sentongo Walulia kunga bugabula kunga people power edakiika buzimala omuyimbi gwe bayita Izedi mumwidi Izedi mumwidi mumwenda ino Izedi Ashu, please. bagambye nti eno kyakutega amaganda bange bamama batata abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu Obini Musinguzi Swaibu batuuse ddeeka muli eno advance team nabagamba nti this is what I know best nze ebyokutambula ne president ebigasa okujjako okutuuka ku ground wano waaba agenda okutuuka ne mbatusako ekifaananyi okitegede bagambye mu ddakiika 6 beera nga muzibalaawo waba wali basobola okukola countdown gikole mu ddakiika 6 tujja kuba ne Swaibu Musinguzi Obini Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo yazera ekiwundu kye naye yagambye ku president sivaawo omuntu ng'oli advisor bw'ofuuka disorganizer kyokka kale bano abali wano batono nnyo kwabo abajja batono nnyo kwabo abamulindidde ku kkubo bwe muvaawo musimanyanga LUP eri Buganda wokka mpozi abo tubaddamu tutya mu Luswayiri oguniwaati Wandota Izedi akati akomuluyira omwami wa president na mwembe inakamba akayaka mwakawulire nti Uganda yendani Uganda yendani okay salakika kupapeba zero baba kunkuba kama bankoba president ali mwiko nawo katika tukangandida tukemba mukitegera batali bange
Kalungi otukoze otya? Ate bakayi batukakola ki? Yenga ndabanga ow'amagye. Tebitukwata ebisajja ebyo. Byampaka. Nina lozi mwamulabyeko. Abawulireko. Byampaka. Nina lozi mwamulabyeko. Muyidini agenda mu palamenti. Ate mukimanyi yafunye kadi. Emubendaawo. Mumuteeremu esaala. Sembabule. Woman MP. Nina lozi. Kakati basaba ne banyabo. President esawa mukyazibala. Mubala sawa eddakiika. Wesigadde mmeka. Muli kumpi kulala. Kalungi, I've told you Frank, Sentongo walulya. Naye sikutegeera. Ejjo twabadde tuba bwe tute ku campaign omwana nabba essimu yange. Yannumye. Naye munaye nga bw'omanyi Robert Dog Style, ekifaananyi tusobodde okufuna. Essimu endala tufuna essimu endala. Tugenda kuba tufuna essimu endala. Tulina wano muganda waffe kuba nabagamba president gwe tusavinga wamaanyi mutabani waffe Waiswa Mufumbiro Alex naye ali luddayo alimidda talina musango ate Anita Amongo biranjiranja yabba amabaati g'abakalamo gyali luddawa lwaki asibe bali mu makomera ekyo kyonna kizibu Museveni yakoze eki abalina emisango bataayaaya abatalina misango bwe bali mu ki muganda waffe ge bayita mwidipu bapicayanti abamumanyi muwanike ku mukono Baby Giant yazza musango ki? Tewali musango. Kakati basabo ne banyabo abakoye embeere abantu baffe nga tebalina musango muwanike emikono. Abakoye embeera ey'okutta abantu baffe nga tebalina misango muwanike ku mikono. Mugambe ggwanga nti essuubi ly'abantu baffe okufuna emirembe eriri mu His Excellency Robert Kyagulanyi. Mwenna mukyogereramu nti essuubi lyaffe eriri mwani? Essuubi lyaffe eriri mwani? Nga tutwalaganyizaani? Kaakati basabo ne banyabo akalulu ke tugendamu twakatuumyani protest vote mu Lusoga nakidde wamma tuli kamuli okwekalakaasa tuli kamuli mwebale kutusuubiza ne mutulimba tugenda okwekalakaasa n'akalulu kaffe nga buli kibi sango gavumenti ya Museveni gwetutaddeko omuli okubba ettaka omuli okusibira abantu baffe obwereere omuli okutta abantu baffe nga tebalina musango omuli ebibi byonna byosobola okwogerako tugenda mu bbaafu ng'awali siimo yaabwe koze ebiki nga tugibuuka nga tugenda awali ki nga tutiikinga nga tukola ki nga tutiikinga awo tujja kubanga okwekalakaasa okwakalu tukoze ki tukutandiseeko wetumala tukakuume tukakole ki webatakwatakwate tugenda kumenka mubagambe tugenda kumenka abali redde okumenka nga bakazanyiddeko sekikone waggulu boti mubagambe tugenda kumenka
so tebazannyira akaalo kaffe basaba ne bannyabo mu ngeri ey'enjawulo waliwo omusiime wa Ssaabasajja Kabaka omukulu ali ku bujjanjabi bamuyita ali ku bujjanjabi yafuna obuzibu ku mutwe naye mumwidi mwenda kumubona people power our power NUP and everywhere olowooza omulaye teyagudde mu kaadi y'ebusiro ono Protest what? Protest vote. Silence!